family ezitibwa ez'amaanyi kubanga y'amaanyi mu byobufuzi oba y'amaanyi mu byenfuna mu family omuntu tasanga mu mwana nga zolo mu bangi ababeera mu family eyo mutera okubeeramu omu nga zolo ate munnaye kyewunyisa tekiri Uganda wokka kabeere eno mubuze ku baana abakola mu nnyumba z'Abawarabu eno gye bakolera era bajjagirwa baga mu nnyumba mwakola nnyumba maka g'abagagga ne mulimu ekyana ekiyiika endusu nga mulimu zolo oba kitegeera kale Katonda akola ebyewuunyo ewaffe e Uganda kyate osobola okusanga zolo ng'ate yeserebu wa family mujjukira omukyala gwe bayitanga Aisha wa Charles ani yali amanyi nti alinayo baganda abalala mu family ye yali zolo mu family kyokka ng'ate yeserebu wa family era nga abantu bategeera family ya Aisha mwava nga bagitegeera ku Aisha yennyini zolo nga kubategeerera family oluvannyuma nga tukimanyi nti aliyo n'abaasoma eri abali qualified mu bino eri abagagga balina ne ku ssente naye nga teri abamanyi mwana atunga zolo gwe bamanyi so ali family nyingi eziri bwe zityo ng'alimu nga zolo ate nga yeserebu wa family nga buli omu bw'amanyi Bannayuganda batono nnyo mu mmwe abasobola okumbuulirayo abaana ba Muzeeyi Jabberi Bidandisali abalala be mumanyi okusuka ku Bebe Cool oba kitegeera oyinza okugenda okwesanga mu family ya Mwami Jabberi Bidandisali mu baana be yazaala bonna oyeserebu wa family ensi gwemanyi nga bali abalala abalamu tetubamanyi tumanyi baganda ba Aisha nga Aisha gwe tumanyi naye nga ate zolo mu family ategeddaako so kati ebintu ebiseera ebimu temwewuunyanga bantu bava mu family ezo muyita ez'amaanyi nobeerawo omuntu nekulaga nekiki omuntu ono kyekyamutuukako nga kiki ekimulemesa okutegeera obulungi ng'omuntu omulamu bw'ateekeddwa okutegeera munnaye busiba oba biba bizibu bya family nga byonna byakuŋŋanira ku mutwe gwa muntu oyo nga byebimusumba okumulemesa otegeera ng'omuntu omulamu bw'alina otegeera tomanya omukulu agambye bw'oliza vidiyo eyo kikona mu vidiyo yange eno ogende olabe vidiyo eyo mu bulambalamba nga Dini Lubowa Sava mukolako interview n'agamba nti ye adisgradinga Bobi Wine okubeera president w'eggwanga Uganda n'agamba ekisooka nti obwongo bwa Bobi Wine buli ku zero olabye omutamiivu ng'agamba omuntu nti otamidde ate nga ye yennyini omwenge ogumuliko gwe gumulabisa oli omulamu nti atamidde ono agambye obwongo ku ntegera ya Bebe Cool emulagira ddala nti omuntu nga Bobi Wine obwongo bwe buli ku zero tategeera ddala era bw'alaba Bobi Wine ng'atambula mu kkubo alabira ddala mawaya abulako okweyambula atambule ng'ali bukunya mu ntegera ya Bebe Cool ye bw'atyo alaba Bobi Wine n'ebyo ne Aisha yabikolanga Aisha wa Charles era nga ne bw'oyogera naye nga yakolanga gwayogera naye gwe mulalu ye yategeera kati ye Bebe Cool kyekimufuula Aisha agambye nti ebizibu eggwanga lyaffe bye litubiddemu ebyobwavu ulaba gye point ebizibu eggwanga lyaffe lye bitubiddemu ebyobwavu Bobi Wine talina magezi gasobola kubbulula Uganda kugijja mu bwavu first question kweyo statement yo ani abbise anyise abbinkiza eggwanga lyaffe mu bwavu ye Bobi Wine gwe muntegeerayo olabira ddala nti alemeza Uganda mu bwavu agibbinkiza mu nnyanja y'obwavu ye Bobi Wine gwe wotyo bw'olaba Aisha wa Charles olaba gwe bawa obuwi gwe beega atakola
nga bakuwa buwi okuva ku underwear gy'oyambala mpaka ku mmere gy'olya ne famire yo bakuwa buwi. Niyo olaba mu kubeera nti mu bwabbeega bw'osobola okukola nti mu Uganda mulimu obwavu. Kati saasira ffe abakola abafuna ketufunye nga kavudde mu mpyo zaffe nga tunoonyeza kanoonye ne tutuuka n'ozinoonyezaako ebweru w'eggwanga nga mu Uganda kiganye. Kati tusaasiro zaffe tuli ku ki? Igwe Bega olaba otegedde nti waliyo mu Uganda ebbinkiddemu obwavu. Ng'oli Bega toyina mulimu gw'okola, toyina gy'okolera, bakuwa buwi, osabiriza naye n'olaba nti waliwo obwavu. Kati sooka osaasira abakola. E Kampala lero 15 omwezi gwa kuna mwaka 2024 amaduuka maggale abasuubuzi b'ekyanze ne bagaggala wewagadde luddawa. N'olaba naawe nti waliwo obwavu. Kyokka mu kulaba nti waliwo obwavu naye ate n'otamanya kiki ekisibye obwavu mu ggwanga, ani aleese obwavu. N'owakanya Bobi Wine tasobola kumalawo obwavu wabula ng'ate tolina solution yakuggyawo oyo aleese obwavu mu ggwanga. Aisha wa Charles eyo nsonga emu. N'agenda ku nsonga eyokubiri n'agamba nti Bobi Wine talina mutima gwa Africa. Ensi zonna mu Africa zirwana kugoba bazungu mu Africa kubegobako, ate Bobi Wine alwana kukomyawo bazungu. Eddwaliro lya Arua eryakawemmenta obukadde bwa $2 obusoba mu 2, obukadde bwa $2 obusoba mu 2, nga buli kakadde kamu aka $1 kalimu obuwumbi bwa Uganda 3 mu obukadde 7. Kati kwata obuwumbi 3 mu obukadde 7 times more than 200 ezisente. Eddwaliro lya Arua ezakalya alizimba yani Semakula, Serunjoji, bya Bakama, bya Rugaba, Omonyi, Odongo, oba Musoga. Sebo Peneti, Omuitali, Omuzungu, bemulano goba mu Africa, ate mukama wo Museveni, bali tutuzimbire eddwaliro ng'akozesa ssente zaffe ez'abana Uganda, ez'ab'omusolo. Aisha wa Charles ebitabimanyi. Agamba Bobi Wine mwalwana kukomya abazungu mu Africa, Abachina abali mu Uganda abatuuka n'okugoba abatuuze bannayuganda ku mataka gaabwe ne bageddiza nga balina n'emmundu ze bakozesa okugoba abannayuganda ku mataka gaabwe, nga ffe tugula emmundu ezo ffe abasasuzi abawa omusolo bannayuganda ababa omusolo. Sente emmundu bazigula mu ssente zaffe ate ne zikozesebwa Abachina okugoba abannayuganda ku mataka gaabwe. Abaffe Abachina bannayuganda babafiirika mwabagoba abazungu mu Africa, Abachina bafirika oba bana Uganda. Aisha wa Charles ebyo tabimanyi. Ekyokulala n'agamba mbu Bobi Wine akolagana n'abali b'ebisiyaga. Muntegera ne mu bwongo betakimanyi nti gurupu yaabwe ya WhatsApp ya Simanyi Patriotic Simanyi bikoze bijja egyolimu ekulirwa mutano wa Mwami Museveni. Omwogezi omukulu owa gurupu yeyo gy'oli mu ssebo ye mulwanirizi w'eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Tetusobola kikuggyako nti gwe tuli muli wa bisiyaga oba tuli mwogezi w'abali ba bisiyaga nga ayogerera ekibiina kyabwe ki PLU yalwanira eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Osobola okumpayo statement yonna Bobi Wine yali akoze ng'awagira abali b'ebisiyaga? Osobola okumpayo video yonna Bobi Wine yali akoze ng'alwanirira abali b'ebisiyaga? Osobola okumpayo video yonna Bobi Wine yali akoze ng'agamba nti asemba bannayuganda babali ebisiyaga nga mwenda gy'alina ng'eza mwenda ze tulina ezitambula ku social media? Oyo ye muyimbi w'eggwanga Bebe Cool. Ensonga ze zirinnye wansi ne waggulu. Ensonga eva ku kuwalampa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ab'e-NUP bagamba tebagenda mukkiriza kuzannyira ku pulezidenti waabwe mu ngeri etyoboola. Bagamba nti Bebe Cool n'akabinja ke batambuliramu ekabinja akasapootinga ebisiyaga mu ggwanga Uganda era ng'ensimbi bazifuna okusapootinga ebisiyaga. Bw'ava eyo n'ajja agusiba ku Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bagamba bagenda mukulako ng'amateeka bwe galagira kubanga ayitiridde okuvoola pulezidenti wa National Unity Platform. Bw'aba ng'alina ntalo ze eza music ezaabangawo mu biseera bya luli nga bakyayimba, olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yasukka ddala evo y'obuyimbi.
yali ku levo ya nsi yonna. Kitegeeza nti Bebe Cool ekimuluma Kasajja kalina ku mutima nti omusajja gwe yali avuganya naye yamuleka dda. Ng'ate tolina solution yakugjawo oyo aleese obwavu mu ggwanga. Aisha wa Charles. Eyo nsonga emu. N'agenda ku nsonga eyokubiri n'agamba nti Bobi Wine talina mutima gwa Africa. Ensi zonna mu Africa zirwana kugoba abazungu mu Africa kubegobako, ate Bobi Wine alwana kukomyawo bazungu. Eddwaliro lya Lubowa eryakawemmento obukadde bwa dola obusoba mu 200, obukadde bwa dola obusoba mu 200, nga buli kakadde kamu aka dola kalimu obuwumbi bwa Uganda 3 mu obukadde 7. Kati kwata obuwumbi 3 mu obukadde 7 times more than 200 ezisente. Eddwaliro lya Lubowa ezakalya alizimba yani Semakula, Serunjoji, bya Bakama, bya Rugaba, Omonyi, Odongo, oba Musoga. Sebo Peneti, Omuitali, Omuzungu, bemulalo goba mu Africa, ate mukama wa Museveni, bali tuzimbira eddwaliro ng'akozesa sente zaffe ez'Abannayuganda ez'abaweebwa omusolo. Aisha wa Charles ebyo tabimanyi.